bannange mulabye muganda wange nzirako gwe bayita Rina Ramesh kati ono yenkoma waffe bamuyita Amina Ramesh naye anyumye byonna twagala mu bitegeere batandika okukozesa nga n'emyaka emeka okulaba ebintu ebyo bitiisa. Natandika okulaba obwerere bw'omusajja ku myaka 8. Twali mu maka g'omukyala gwe bayita Grace Entinda ne bampita mu kisenge ng'omusajja ali bukunya, omusajja gwe bayita Karim Hirij ng'ali bukunya bangamba massage here massage there naye nga talina kyalina ku mubiri gwe. Obulamu bwaffe bwonna tukuze tulina ennaku ku mitima ne bwe tugezaako okutambuza obulamu mu maaso tubeera mu nnaku, tubeera mu kutya mwogerako, buli ogezaako mwogerako beera otya eki ekiddako. Mutuyambe tufune obwenkanyi obulamu bwaffe butereere kuba kati ayagala abaana baffe abawala, ayagala kozesa abaana baffe abawala. Nze Amina Ramesh ndi victim to Karim Hirij Dembe abonyeza obulamu bwaffe kuba mu buto ne mu bukulu kati tubonaabona lwa muntu omu Karim Hirij. DVD za porn n'abateeraawo mubeere nga mulaba porn musobole omanya kyayagala mukole yasanyuke. Karim ekimala kimala abaana b'abendi basonyiwe oba tosobola bayamba mu bulungi lekera oyamba abaana b'abantu lekera bakozesa ebintu ebikyafu byonna obitukozeseza byonna si mu bulungi kuba twali tuli mu bwetaavu ffe twali bamulekwa ne tugwa mu ngalo zo naye ekimala kimala mutuyambe ono omusajja mutuyambe muyamba lekokosa abaana b'abendi ekimala kimala tukoye okubonaabona mu ngalo z'abantu. Ewe kyafuuka kirwadde tusitopinga bano baganda bange oludde bakuze ffe twaguma naye kati abadde ayagala kudda ku baana baffe ng'omwana we gy'oli ali safe gomanyi gy'azungira omanyi abayinza omulyamu ssente ne organized crime human trafficking. Ayina omukazi gwe bali bayita Grace ng'akwata abaana abawala ba orphan ne bateekawo ne batandika okubateminga towards this bingi bigenda fuluma banaye balina obujulizi muveeyo ffe olaba twazze mufeeyo mwogere tumanyi tuli bangi bumulekwa bayisizza mu kubonyaabona. Nange wobanga oli muzadde ng'ogobera sitore z'abantu bano ng'okyayinamu omutima oguyinikiza n'omugagga nti omugagga ngambye muwa omwana wange amulabirire agenda kumusomesa muzadde gwe bw'obanga tosobola kuyigira ku zino sitore amazima tolitegeera ng'okyayinikiza nti omugagga akusabye omwana wo. Imagine omwana myaka 8 n'omutunuza mu mbuga za sitaani n'otakoma okwo n'otandika okusomba obutambi obw'obuseegu babeere nga balaba ebirimuli basobole okubikukolera bakusanyuse naawe osanyuse obulamu bwo. Bannange omugagga ye sitaani w'oku nsi. Omugagga nga ssente yazijja mu masitaani bannange yegeye nayo ku nsi. Myaka 8 kyokka nga ajja akikola ku baana ab'enjawulo era mugenda kukkakana nga buli mwana yenna yayitako mu mikono gy'omusajja ono ng'abeera naye waka mu ngeri y'okumuyamba mbu yamuleeta kumuyamba. Buli mwana ow'obuwala kyemmanyi nti yamukabasanya abamu batya kuvaayo kwogera naye yabakabasanya. Ate abagagga abo baagala nnyo okufuna abaana abataliiko nnyo famire zitegeerekekako. Kati bafuna abaana bamulekwa bafuna abaana abo nga famire zaabwe tezeesobola nga ne wana bakoze omwana ekintu famire tegenda kuvaayo kubaako kyekola. Abagagga tebasobola kwata famire z'abagagga bannaabwe ne bazikola ebyo kuba kimanyi oli aba asobola okumuvunaana alina obusobozi naye badda ku zino famire eza wansi ne bafiidingira ku ezo. Abo basajja abagagga be mulaba abeerawo nga ye yakola endagaano ng'alina kuba nti yeebaka ku baana abo abakyali embeerera abalina embuzi zaabwe. Buli mbuzi gy'akutula nga ye eri obugagga bweyongera. Buli mukyala gwawasa ono omusajja baagambye nti buli mukyala gwawasa we baawukana agwa eddalu aba amaze omutuuzaamu ebintu bye. Obeera naye ewaka naye nga ye yakuteekamu ebintu bye. Bannange abasajja abagagga abasajja abagagga lumbe sitaani mwennyini.
nga bakola ebintu. Mulaba muntu kubeera ng'ava mu kalina, ava mu nnyumba gaggadde, avuga emmotoka etemyanga muntu, ne mumwegomba naye nga mukwano kasasiro gwatuddeko ebikolobero byalina. Ne mulaba abaana abava mu mayumba amalungi, fedda twegomba nga abaana babeeranga mu maka amalungi, nga mubeegomba, naye ng'ate olaba n'abaana be mwegomba ate nabo beegomba mmwe. Kumbe bambi mu mafamire gye bakulira eyo ebiriyo tebyogerekeka. Nze nzijjukira ffe twalina ewaka ewaffe ku kyalo ebiseera ebyo ffe twaliko abagagga. Jjajja waffe nga yaliko ng'omugagga, ng'era ewaka bayitawo mu kigagga, naye nga mukwano we bayita mu kigagga, nga we bayita mu kigagga twalinga tulima nga n'okulya tulya kimu, naye ng'abaana beegomba, just beegomba nnyumba yaffe nti nnungi, naye nga tukola. Bannange twakolanga. Kati bamikwano teweegomba, kakkana n'ekyo ky'oli. Kama wabaako kyakufudde oba wabanga yakuwa munnange mu maka g'omugagga omu n'akuyamba nga teyakuyisa bubi, nga teyakutunuza mu mbuga za sitaani ng'abaana bano be batenda. Bannange weebaze Katonda, oyo omugagga alabika obugagga bwe yabujja wa Katonda. Naye abagagga balina obugagga bw'omu kizikiza. Ziri nsolo.